bamuzannyo yesebo omukyalo yosimwerabira omukyalo yali mukyala banko babali bamita antiani nga jakola nga mumyufu ne batuma omuwala ebiviiryo bireeta omukyala najjayo mu magazine n'abikula magazine ngamba kino kyenjagala osiba omukyalo oyo mu mutwe n'entuyana yajjayo mu magazine n'agibikula bwati nga olwo kyakulaga wali okirabyeko sayimo kyenkugambye nti mukazi yajjayo mu magazine n'agindaga bwati naŋŋamba kino wangambye penso katolo penso alimu ebika penso alimu ebika design biki akantu nkatandikira wano ne kafulumira wano nanga atazisiba nandi bitegedde nga muli design nga sizisiba nko nambula masimene bwensobola katandika naye olw'okuba nti obwongo bwange bwali shapu nga kyenjagala nkyagala nasiba omukazi tekyavayo nga bwe kyali kiina kubayo nga kati bwensobola okukikola naye mu ekyo ekiseera kyavaayo nyini mutwe n'asiima nnyo omukazi we nampa n'ettipu gyali emitwalo 3 kubanga Aisha yangamba njagala osiba obuswayiri bubiri nga bw'osuula kyentegeeza nti bwe nsiba kaswayiri katunudde nga nsibamu akaguwa ne kaleebeeta okitegeera oyo omukazi gwe nasooka okusiba Simon nasiba penso olonga eyakulagidde okusiba yabivudde nakuba naye waliwo akulagira n'abivaako waliwo akulagira n'atunda bwati n'agamba kanda kankulabe yajja yasooka najja omulundi kubanga saluni ye nga eno waliyo entebe zino zitulwako abakyala bawummudde abatanakukolebwako waliwo zino kati ngaayimuka bati naye nga ate oliyo omukyala mbakugamba ekintu aba akigambye atunula ali mu mmira nalaba kyokola kiza yali mulungi mu nviiri muzibu nnyo muzibu ekamba ati waliyo atamanyirako emmasha muzibu nensiba omutwe Saimo nengumala omukazi nampa tipu yali ya mitwalo 3 bwe namumala Aisha nampa emitwalo 2 eyagenza okunoonya omulimu nenyinyuka n'emitwalo 5 nenzirayo ewaka nenkubira Zaina eyansindiseeyo ne mugala Zaina omulimu bagumpadde sadda mabega paka olwaleero jukira wali na tete we nalinga ngama ntino kankakase buli kimu ngowereza penso siringi 15 oli gwowereza gwe nesanko okumuwereza njige ngowereza penso siringi 15 okitegeera n'ogulanga ne bakwa siringi 15 kakati nga bwe mbanze ngusibye omutwe ngafuna siringi 8 wano wanse na tete ngafuna siringi 8 obaka kaaga kisinza customer center zakoze eki zasasudde lwofunye nyingi ngofuna 8 nofunye nti nofuna kakaaga kati nzijewa Aisha mala okulaba kyenkola angamba buli mutwe ogenda gufunangako emitwalo 2 nga ndaba kibankoledde sikirabangako alenga mukama wakuwa olunaku olulungi nofuna customer asiima era nakutiipinga Simon nasiba envingo nnaku nsiba emitwe 5 kwena bwangu kikaki tosobola kukikiza n'ekifuuza abamanyi mutwe gw'omusajja oyo atugusiba penso mala dakiika nga oyo twakatulira wano ndi mu hafu ye mumaliriza biri kyenzibu z'okusiba katutwa ate so ate bututwa tebukyasibwa kati kaliwa kano katwist kukwata butinga katini buno obedda buno tebukyasibwa kati wachi mwabu tetukyali tewakyali budde obwo tewakyali budde obwo kati omwana asobola okusiba emitwe 3 egy'obututwa naye lulingo osiba omutwe gumu ennaku 2 obwo ennaku nga bulwawo ate abantu beddanga n'emitwe minene okitegeera nasiba enviiri mukama wange n'atuuka ekiseera nga bwe mbasize ku saluni abula okufa actually kyemalenja soko tugireyo abantu nti singa teyali confidence saali kikoze tewandi kikoze ku facing amukyalo saali kikoze naye oli yaŋŋamba genda wo naye toyogera ku nze saagala amanye nti tukola ki twemanyi era twamala omwezi mulamba nga ku saluni wali tewali atumanyi nti twemanyi nga twesanga mu toyi mu madaala wabweru wa paaka nga tuvaana ku mulimu gwaffe ffenna buli omu nakwata ensango nti agenze bibi naye nga ffe tulinayo twesisinkana era Zaina yonna wooli nkimanyi nti Zaina Angel bannaye sina kyenyiza boogerako Zaina nkwagala nnyo Angel mbaagala mikwano mbaagala otandika ddi owetongola ddi kati ewa Aisha nembeerawo
nenkolera no ddala emyaka gyali ndowooza 3 nga nkolera Aisha naye kyatutabula ne Aisha kyali kimu bwe kiti ng'avuma ate ng'ofunye mu kasente kyagala kukuvuma omuzungu yatonda ssente yanvuma nga giri gyonna emirundi egyasooka naye ate nga Aisha ye muntu akuvuma ate n'akuzza mangu kati nga bwandaba nti nnyiize nga nziza mangu oba kitegeera nga yembeera ye kati olunaku lumu wajja omukyala nalina abakyala 3 be nali nnyina okukolako baatudde dda banninze ne wajja omukyala owookuna omukyala n'ayingira munda n'atunuulira ebyo ebiseera nga tukuba nga Aisha akuba nnyo ebifaananyi omukyala gwokozeko nga bamu ku bifaananyi bateekamu alubamu n'atunuulira alubamu n'alonda nti kino kati bw'alonda nti kino Aisha amugamba nti abisibe bye byonna byolaba aliwa yuli wali kati omukyala ntuuka okumusiba omukyala bwe ntuuka okumusiba mugamba nyabo bampe sente z'ebiviiri omwana ono akole ki anonereko ku biviiri nga bwe maliriza ono okole ki koleko omukyala kyava aziramu n'aŋŋamba genda eri obuze mukamaawo bw'atyo nga bw'olira nkugamba genda eri munda obuze mukamaawo kikye ŋŋenda okusiba ne muvaako n'enkola ebirala kuba namusaba mu buntu mukwano nsaba ku ssente ye n'akulagako ye nandaga nti tayagala naye nga ekintu kyayagala nze nkikola ki nze nkikola ne muvaako ne ntandika omukyalo ndi serious ntandise omukyalo omulala olwo kati wakutaano kubona badde wakuna ne ntandika omukyalo omulala ne yesungusa n'agenda mulala kikoli mugabe ki Aisha nampita Aisha ebiseera ebisinga yampitanga nnyo gwe kawumi naye nga twakimanyiira ndekikyanyiiza gwe kawumi jangu neŋŋenda nambuza ti kati otandika oti ono ate ngo otandika oti oli omukyala ate ngo nomulesa wate nga yasoose ne mugamba Aisha omukyala mugambye mpa ssente z'ebiviiri baleeta ebiviiri nga bwe mmaliriza ono anzizeemu tinzije mbuuze ggwe biki byagenda okusiba ne mubuuza nti kala gyagenda okusiba tagimanyi alo omukyala yaddayo munda n'agamba Aisha kyokka oli mugamba yakoze bwati bati Aisha n'amugamba ebyo nno munne ebyolabye mu alubamu abisiba byonna tewali mulala okujjako oyo gwesonga ku kyokola ki ku kyoyagala kati Aisha bwampita mugambera nga bwe nkugambye kati omukyala agamba oba tansiba mbuulire ne muyitako nenzira ku mukyala mulala gwe nali nsiba ne mumala kati mmala okusiba omukyala gwe nali nsiba muddako omukyala musibe kuba oli namuteekako olwo nga ntandisa n'okufunayo abawala bannangireko ngenze kasitaano njiwako bwe ndi ku sipiidi bannangireko ntandika omulala emirimu gikole ki nga sikyagala kulya ssente bw'omu nti nteekako alanga nze nenkola ebirala kati ngamba omukyala leeta ssente baleeta ebiviiri ne babireeta kati ekyanzijjako waya namutandika obuswayiri kamu 2 3 n'agenda mu ndabirwamu okweraba alaba oba byosibye birungi awo we nakoma kasita yagenda mu ndabirwamu okweraba nentuula wansi ku katebe kwe nali akaninaanye nentuula sayimo saagala muntu kummanyiira saagala muntu kumpisaamu maaso nange saagala nkumanyiire omuntu yenna nga bwazze bwe mutwala saddamu mukwata mutwe n'atuula katebe ku meeza kiga 15 nga nange ntudde wali sina bwe nkolako n'ayingira mu ndanga imba kati yanvudde kazi wali atudde Aisha najja nambiza kusa ne mugamba Aisha sigo wanjigirize olwo ekingamisa Aisha sigo wanjigirize enviiri yaga ayita omukono akole ki akube ne mga sigo wanjigirize enviiri nenkwata ensawo yange there and then enfuluma salon omuwala avubukidde ddala obulungi nenkwata ensawo yange mba ntuuka mu paaka enkadde nankubira simuyitawo osiba omukyala nga sigenda kudda oba tokomyewo toddanga ku saaluuni yange ne mugamba it's okay era ye mu nsi munatenda bumalirivu na mutima ne mugamba it's okay nenninya takisi yange naye mu busungu obungi natulikira mu takisi nenkaaba paka wake mutundu nenyingira mu nju nebaka ne bukya ku makya nenkwate kubo nengenda ku saloon wano ewa Aisha kati ntuuka wa Aisha waliwo saloon zalingawo saloon nga 3 ku 4 nga saloon emu
ya mukyala bamuyita Fatuma. Omukyala oyo ye mukyala wa jjajja Mugema akulira ekika ky'abenkima ow'Ekawala Kasubi. Yali saaluuni ye nga bonna batya Aisha ate nga bonna bantya mu kusiba ebiswayiri, bonna nga bantya. Ne mugamba nzize kukola naawe, nangamba mwana gwe tonzita. Ne mugamba saagala kukolera, njagala kumpangisaako, njagala nsabrenting. Nangamba mwana gukakasa, ne mugamba njagala kusabrentinga. Nenga buli mwana antunulidde bw'ati agamba oba kiki oba biti agudde eddalu, nenga siina gwe nnyega n'ogwo nkola byange. Omukazi n'aŋŋamba ekifo kya mitwalo 15 nenkwata emitwalo 45 nenjimuwa. Nkwata egyo emitwalo 45 okugimuwa nga wali ewa Aisha ku mulyango waliwo bakasitoma 3 batudde balinze nze. Nennyingira mu saluuni ya Aisha nenjijayo akakeka kange bayita akasaalo n'ekisandizo kyange ne makansi n'ebiviri byange bye nali nkuŋŋaanya nti bino bifise ku mukyala n'embisiba akatu n'embiteeka mu kaveera byonna n'embikota ne ŋŋamba abakyala awulira ayagala nze musibe angoberere. Amaanyi nga maanyi mwe munyuma okuloga e Kampala. Awulira nti ayagala nze mba musiba angoberere. Abakyala ne bayimuka aba nga bwe baali batudde bonna balinze nze ne bangoberera. Nentandika okukola ewa Gondi ewa Fatuma nga nsasula renti wange se nenkola emitwe gyange nga buli mutwe ngusibira emitwalo 7 6 8 kanaawe otuusa okwegabirako kati. Nentandika okukola netubirawo obunyonga naye mukama wange kyamuluma naye nga mumanyi lwaki kimuluma ate era nga ne bwe nali badde nze kyali nnumye oba okitegera kuba yali yafuuka mukono gwange nga ne bwanvuma ne bwakola atya nga ne baba bayombesezza bw'ati mwenna adde ebbali nakulya essimu nagamba ABCD. Era Aisha mwagala obulamu bwonge bwonna. Kati Aisha yasooka nanyiigira ekisooka n'ekisembayo n'ekkubo lya Majestic n'alitta wano we twayitanga kubanga osobola ku saluuni ya Faati. Natandika okubanga ayita eri bw'ati taagala kuntunulako naye ate nga nze wempita ate okugenda ofuka. Kati ekiri fana ekisinga mu nsi muno Maama Fiina agenda ajja mu saluuni ya Aisha kuba namusibanga. Bw'atuuka amugamba njagala biiti ansibe. Aisha amugamba biiti taliwo n'amugamba nakalabye dda nkayitawo akagenda ofuka nkalabye weekali wano kwekali ku kazimbe kuno nkalabye bampita. Jjukira Maama Fiina tasobola kuyimuka mweno saluuni ye eyaleke Masha. Eno yali y'amaanyi mu ndabika. Tasobola kuyimuka mweno saluuni kugenda mweri okitegeera. N'amugamba mwagala ajje wano ate nga Maama Fiina mukwano gwa Masha nnyo kubira gwe namusinga nawe namumanyira eyamundaga. Kyekiri kye nagambye nti neebaza nnyo Aisha mu bulamu ne bwe ndibeerawa sisobola butamutenda. Yandaga abantu ab'obuvunaanyizibwa mu ggwanga mu nsi, yandaga emikwano, yanfuula kyendi. Kuba ne bwe naali badde nzisiba ntya nga ndi nateta abantu tebaali ntegedde nga kati bwe bammanyi. Aisha ne mumuwa ekitiibwa kye era akimanyi. N'ojja n'ozisibirawo nga Aisha waali. Maama Fiina yamugamba mumuyite mwagala wano ansibe. Omuwala najja n'aŋŋamba Maama Fiina akuyita. Najja naye nga Aisha nti omutunulako bwe nti saagala nkulimbe kivaamu. Nga nti okutunula Aisha mu maaso bwe nti era saagatunulako nga ndi bwe nti nga ntunulira muno bwe nti mu sayidi bwe nti nga sisobola kutunulira Aisha mu maaso. Maama Fiina ate Maama Fiina ye mukyala akugamba yagala nga ngamba njagala Swahili 6 mutuba 8. Bwena biti nkuwadde eddakiika 6 ng'omumaze njagala kuvaano. Ne musiba naggwa nakwata emitwalo gyange 3 oba 4 n'azimpa n'enfuluma saluuni. Nga toleseewo ndobolo. Ate ezaaki? Osibidde wammwe. Nedda oli yampise kitegeeza kate nze oba mpeeredde 4 olwo ye. Ayina bbanga ate n'afuluma n'agamba kwata ensawo yange tugenda omperekere ku mmotoka. N'okwata ensawo ne mugenda ku mmotoka n'atuuka ku mmotoka n'akuwa endala. Oyo ye sinza naye kumwerabira mu bulamu bwange nakati ndi mwana ewakaawe. Oyo ye mu bulamu bwange. Oyo ye. Saimo okoze bubi okunjogeza ebintu kuba Maama Fiina ate ye muleke. Kubanga ne wano nga byo nabyaggwa ndi muntu mukulu nga bwendi waliwo ekyali kikutte nga kikutte
nga kikutte nga kiganye ninga ne mugamba mama ABCD nangamba ekyo kine mugamba mami ABCD nabagamba mundetere ensawo yange nakolako emiko nakwata $100 nangamba zizo tandikirako nimugamba mami nkole kinangamba togenda kola kitewali kendo maliriza obuzibu sirina nyina abantu bange mu nsi bengamba nti abobbo mama wange watali buli omu yenna watabeera oyo omukazi abeerawo so kati ewa Faati omalawo bbanga ki ewa Faati era wa Faati omalawo bbanga ki era muddamu ddyo okukwatagana ne Masha kati wa Faati mbeerawo wa Faati nakolerawo emyaka gyali naye n'ebiri tegyawira kubanga awo nali ntandikidde ddala okufuna ssente ng'omwana omuwala sipangisa sirina mwana sigula mmere waka sikola ki ng'essente nzirina kwambala nga tononyi nga bye nakugambye kufuna gwambala gw'erulungi kusiba nviiri buli wiiki nga bye bintu by'embeera nenga nalina obwongo nti bakusiba baweesiba abaana nga bansiba gwe njagala gwe ng'ajja nsibe nenga ssente nga nzina nenga nkola yonna nenga nyina obwongo nti siina mama siina taata mama waffe yatugamba omuntu olina kweyimirizaawo oba okitegeera ewa Faati buli mwezi natumyanga ekyuma e Dubai walingawo gayi walingawo gayi ng'asuubula Dubai nga leeta zino zi all units ez'omunyumba biki ebintu ebyo items ezo kati nga buli lwaba agenda muwaayo ssente nandetayo ekintu kimu natuuka okumalayo ebintu nga n'ebintu bye nnina mu saluni ya mukama wange mwe nava tebiriimu ngangula ekeki kimu paka byonna nabye nali neetaaga byonna ne bikola ki ne biggwayo n'ennumba gazzala ndeyo nga baakagiggulawo bwe bati naye ng'esigaddeko level z'owaggulu ku level 5 n'ennumba office ne mbagamba njagala dduuka by then amaduuka twali tugasasula $45 nga rent tumusasuli eri ku Incotorio nga yewali office yaabwe ne bampa edduuka ne ndisasula emyezi 6 nsasula emyezi gyange 6 nanzigulawo saloni yange ng'omuntu benakolanako bonabonewa Aisha bajjange wa Fatuma bonna abantu bange nga nyina okugenda nabo ne besitamanyi nga bankubira essimu gundi yampadde enamba yo gundi yampadde enamba yo bwe bityo napiikingira ddala muddiggana mutya ne Masha yakimanya nti simuyinaako obuzibu era nga nze bwe nfuna chance nkuba essimu mugamba mukama wange oli otya nenkwata essimu ye kati olunaku lwali lumu nali ntambudde nga ndi Dubai tusinkana ne mukama wange ku street nga nze nali nva Sharija nga nzize mu Deira nyina ebintu byenjagalamu kati ate ye nga ali mu Deira ayagala genda Karama nga tamanyiyo ate nga nze nyina abavubuka basobola omutuusaawa e Karama ne mwesooka ne mmubuuza nimugana naye nkyayira bwerire bino byansi ne tutandikirawo paka leero era bw'aba atambudde nze gwasika okubuuza nkuleetere kinaki kati ngenda ttaka oyagala kinaki kati ngenda wano oyagala kinaki tinjagala kino na kino nakiri era ne mbaana be bonna sikaza nti akyalina omwana gwakolagana naye nga nze n'okunyumya mu bantu era gamba oyo ye mumuleke wange ne tuddiŋŋana ne mugamba kino kye nali nsinga okwetaaga era sisobola kudda mu bantu nenga tulina kyewangattako kyetaffaali lyo ddene nnyo mu bulamu bwange nnyo paka leero kati saloni gy'olina erudda saloni kati mu tawuni nagisengulayo ku mbeera ya covid neyabeerawo yasooka kuba nagenda okudda mu tawuni jjukira baatugalawo gwali gwakusatu naye twali tusasudde ogwokusatu n'ogwokuna ogwokusatu akukolako afu ngenda okudda mu tawuni nga bamanja $5,800 ne mbabuuza $5,800 for what nga ne gwe naleka nsasudde saagukola ne gwe twali tusasudde gwe twalimu tetwagumalaayo ne biba biwanvu ne bannyima ebintu mu kunnyima ebintu ne nteekamu looya looya najjayo ebintu byange mbagamba kale sasulira security fees ne mbagamba sirina ssente ze ngenda kusasula ne bangamba kati beerawo kati omwe process yonna ndajana n'ebintu mbagamba bannange
njagala bintu byange sina kyemanja sina nazimu ndaze nkola ki ze mmanja nze njagala bintu byange ntambule kole ki ngende n'omwezi gw'okuna sigubanja n'ogwokusatu sigubanja mwe mumpe bintu nze nfulume ne banetoza ku ma office genda wano wali ne mbaga abannaye njagala bintu sina kya kyenkola ki ne ntukogenda ku office zabwe ziye zisembayo eri kwa Arua Park ekyemmanga omwami nambuuza edduuka eryo libadde mu bbanga ki ne musekerera ate nga nokaba bwenkaba ne mugamba edduuka natandika okulisasula nga nsasula emitwalo 45 ngasa ne tuzisasulya ku Inkotorio tutwale buli omu mutwe ku ssaawa yali nsasula milioni 1.25 kitegeeza edduuka kati si kyakola ki bulaba nkugamba nti ngamba beerabo bajja kubanja mpula ne mugamba si kyayagala kummanja kuba negina emyaka 2 emabega buli lunaku manager musumbu nzigulirawo nkola ki bw'ateeka akajagere bw'akajjako ne mugamba emirimu tegikyali mulungi tegikyatambula nze njagala bintu sagala kuwaliriza beerawo okuba oli muntu waffe tujja kubanja mpula ne mbagamba saagala kummanja njagala bintu paka essaawa yatuuka looya nampandika ebbaluwa ne bitambula bwe bityo paka bena ebbaluwa zange ne baziraba naye n'abawandiika eyaabo abananyini bizimbe ne bampa ebbaluwa nzikiriza okujjamu ebintu byange nembijamu nesooka nenjiteeke waka nentuuke waka nembanga mulimu ebisenge bitalina kye bikola nembagamba ebintu byonna mubipanga omwo ne babipanga mu kisenge namala bipanga mu kisenge awo ku Mwenda ku Mityana Road waliwo amaduuka ge baali basitudde nengana nendikwatira ku musingi ne balizimba paka lyaggwa nensitulayo emaali yange yonna nensetinga bupya but I'm okay right now siina buzibu kubanga okay sinza gamba nti nno oba kibi oba kirungi nnyo mu ttawuni omuntu gwakoleranko emitwalo 8 ku 10 abeno ba 6 5 4 okitegeera naye nga ndyoke sina pressure ya rent oyina kiwagatta mu kirala kuba kimanyi ebibuuzo bijja okuddako nina omwana gwe njagala okusomesa bikoze bitya ate ndeme kunoonya mulundi gwako sina kyesitakola mukwano makeup buli kimu sina kyesitakola n'okusomesa osomesa bulungi nnyo era kati wali abawala bana buli kimu nkikola abaliwa n'abaliwo era bannoonya era olyakuba essimu akunoonyeza ku namba kye kino kikolera essimu yange eri 0772 0772 25 25 54 54 54 ogimaze 69 69 kale kusemu official kwoli twebaza bannaffe abatabula property services batunzi battaka basangibwa nasana ku stage eyo ku mastore bakutegeeza nti gweta upanga tuwefuna proti okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ku makubo gonna agafuluma ekibuga Kampala nga protis ziri credible nga za byapa ani nga bakiza n'ekibanja mpola banoonyeeko basangibwa nasana ku stage eyo ku mastore ogenda okubanga basanga bannaffe abatabula property services aksola batunzi basola bakutegeeza nti gwe yeetaaga okubanga ate owona ekibululu balina buli kika kya sola ekyakisa buli kimu bakutegeeza nti gwetaga kupanga ofuna sola ezakisa amataala ezikola ku TV ezikola ku fridge bajja kupanga bazikufunira balina security lights zoteeka ku kikomera kyo zekyajinga emisana ate nga zejjeeko ne zeteekako ekiro balina cameras security cameras zosobanga okontrolingira ku simu yo nabo berenga ate ozifuna ne kalwane kanka bajjukize ga sinerabira Aromatic Entertainment Valentine's Day bali ku club Obligato akali amaggwa mu bisenge abagenda kubanga batambula na Bitex Promotions ne tour enda tujja kubanga tubawa program eyo nga bwetambula so mwabali mu Uganda akali amaggwa ndoza makali mu season yona kakubye oli fani wa Best Friends oli fani wa Aromatic as a whole Valentine's Day tewerabira ku club Obligato work nga tugivuddeko I guess omala okusetinga ne waffe gye tubeera society ze tukuliramu omwala wa amala okuvumba mwami aliwa omwami aliwa omwami wali olumuhuukinga mu season ki oli wa machanga oli wa fati omaze okwekozesa nga ndi wa fati nga ndi wa fati n'omwami eno tutandika okwogera ng'abantu ne twogera okunfuna nti tuli ffenna oba twemanyire eddala ebituufu nga maze okufuna ewange oba yakuwaga nedda ssebo ate era naye akimanyi nti nze okukola kuba kukola time y'okukola bakuba kukola okwanga okukola kuba kukola kuba siriiwo okusaba buli kimu nja kusaba nga toyina ate nze nyina kye neetaaga
kukola kuba kukola. Lwaki oba weetaaga nze bye sisobola kukuwa? Oba osobola kati like nkuganya nyina kye neetaaga kya mitwalo 3 ongambye nyina 15. Nkufuna ekye 15 kimba ntegeeza. Kati nga nange awo ntoopingawo kikiri kyegenda nti okukola kuba kukola. Osobola n'okuba nga toyina ate nga nze nina nsobola okukola ekyo kye njagala. Buzibu ki? Abaana nyina abaana 2. Baana 2. Oyongerako ddi? Ketusooke tube naabo. Osooka onoonya ssente kati. Onoonya ssente. Ketusooke tube naabo. Okay. So, dream eya film ejja ddi? Eyo yajja emabega eri nga nvudde wa Aisha nga ndi mu process eva ne wa Fat nga bwe mbiraba mbyegomba nga nnyumirwa ngamba ebintu bino mbikoze ntya. Olwo kati awo oli mu kulaba baani awo? Ndaba abaserebwe wa Aisha bannaye nze simanyi na kumanya. Pozi wa Aisha baserebwe bajja babeerawo bokka nga mbego nga bambala bulungi nga balabika bulungi bannaye ngo batunya n'ogamba maama naye nga sirina gaapu wensobola kubira oli kama nti nina kye neetaaga. Kati baserebwe abajja mwalingamu n'abazanyi ba firimu? Abazanyi ba firimu ate mwalingamu bano abazanya ku ba Ruth Kalibala ni maamu n'omukyala ali mu Amerikaani. Ruth Kalibala yakolako ku beat gogamba. Waliwo oyo waliwo n'omulala erinnya ndirabidde. Bajjangawo nnyo abakyala bazanyanga emizannyo bangi abajjangawo nakati abamu bali muno mu Uganda bajjangawo nnyo ngeri esalu kyoba omanya nti yali saluni y'abaserebu mu ekyo ekiseera. Kati nga ndaba abantu nga mbeegomba naye saafuna chance eyingiramu ekyo kiseera. Kati wali kati engeri gye nabeera ng'emutunde walingawo group ng'ekolera Nalukolongo rehearsals bagiyitanga Rio Sona. Yes. Bagiyitanga Rio Sona. Kati Rio Sona eyo mpulira nti awo bakolerawo rehearsal kati nyambukayo bakolera nga kakalina waggulu ne nyambukayo. Bwe nyambukayo kati nga bo bandaba nabo nga bandaba ku stage olusimba waggulu wako okulinnya ngenda mu town mbagamba nange njagala kuzanya ate kati bwe bandaba nga bwe mfanana ne banguwa nnyo kola ki nga ne balaba nga character gye bafunamu mangu awo ne banguwa okunnyingiza nennyingira nenzanya firimu ne bankastinga nenzanya firimu yasooka bagitanga Black and Blue Detective Cafe. The Night Detective Cafe. Ngolozanya role ki? Ya detective. Okay. Isiza gwa main character. Yes. Nga bayangwira okuwa ebinene. Ndoze fanana yange nali mfanana. Okay. Yabangwira yanyangwisa ekintu. Okay. Nembeerawo nenzanyako. Firimu eyo netambulira ddala. Firimu netambula. Firimu eyo netambula netambulira ddala. Nembeera awo natambulira. Kyekitegeeji we nasinganira Aisha eri. Kati ngenda okudda. Saddayo eri muri yoshona. Kyekigana. Tewali. Wali okoyebukoyi. Nali sikiwulira. Saddayo. Kati ngenda ku busaabala nali ngenze kulya lunch. Ku Luwombo. Nsiŋŋaano naani? Mama erinnya linnerabidde. Azanyira mu group ki? Yali azanya ne Mwami Lubowa ne director waffe. That is Zubairi. Waita Zubairi Bosa. Sendi. Erinnya lirabidde. Musiŋŋana naye ali ku busaabala alya langi. Ne mugamba otyo. Bulijjo mbanoonya naye nga sina wenkola ki? Wembajja. Naye nsaba kwogerako naawe. Nambuuza ki ne mugamba njagala kuyingira mu gurupu yammwe mbadde nga mbalaba munnyumira munsanyusa njagala bajoyininga. Gurupu eyo osaba kuyingira mu Zubairi osaba kuyingirawo? Ebyo ebisala baali beegasse lumu. Oyagala kuyingira mu Zubairi? Mu kibiina nze simanyi nti baba beegasse nooli. Simanyi details zemanyi. Ne mugamba njagala kuyingira nangamba it's okay. Tusinkana olunaku bwe luti tugenda olaba abansingako. Ne tusinkana awo Ekatwe. Ekatwe awo kukigenda ku Kaguje, simanyi Kaguje nokkira botte then wena wokyamira bwoti. Weewali office zaabwe. Ne ngenda mu kutuukayo omuntu gwe nasingana mu office yali Mukulu Lubowa. Mukulu Lubowa ne boogera n'oyo.
nakola ku mukulu bawani no ngalabika musama biki ko yedye biki ne boga ne bakuba olwali ng'abantu ne bambulira ebyokola obutawa passport photo ebinjogerako ng'omuntu nanyingira ne banyingiza. So since then project size wakolako nyingi zekoze ngandi ne rubowa nakola Facebook nenkola Zarango nenkola Nawolovu nenkola Entununsi waliwo nenkola bajitani binje titles musizijukira. So finally you later no appearing on latest project your best friends wo comparing projects endala zonna ez'emabega ne best friends enjawulo eri ludda mama kino kisufu ate nnyo taana ebiri bibadde nga bisufu bane kino kisufu enjawulo nene bane sina yinza kigamba naye gwe kyoba omanya tekisufu. Wofuna okujja okuzanyamu eno project wakiraba oba naawe kyakugwako buginga balawe kyabagwako? Ekyamazima kiri nti kyangwako kubanga waliwo emabega mukama wange yali ampitira okuzanya okuyingira mu gundi eneriko akali amaggwa brother wange yali agenda kwanjula ate nga nze nyina okuwa omugole ekimuli ne sitayingira addamu ampita era okuyingira akali amaggwa mu paati endala era nga nyina gyendaga oba kitegeera mu time eyo namusumbuwa nnyo mu kubeera mu kali amaggwa nga musumbuwa kale sikumusumbuwa nga agenda okunkubira essimu ngulede waliwo ekikola ki ekiriwo ngira mugamba mukama wange ensonyiwa kati kwolwo olunaku nali mu buliri nga neebase nankubira essimu ogo tukyasamula konze gyendi ssebo oli okyasebo nkwetaaga konze mukama wange wooli nti wendi samulo kakasa wooli ti wendi yankomekereza mirundi nga 6 samula nako okumbonyabonyako nako okunsumbuwako nyina ekintu kyange kyenjagala okukuteekamu naye bw'oba toliiwo samula saagala onsuula eddalo mbuulirirawo bw'oba toobeewo konze wendi nti okakasa wooli nti ye naŋŋamba okakasa nti wooli ekintu kye tugenda okuba tugenda kampinga nsooka ne mbanga eyesika mukko ne nga bintu yogenda mu kampu bino ndekawo ewaka wange nempulanga ekimenya muni ne ŋŋamba omusajja ono bulijjo nzija mpanvu yampita ku kino ndi mu kino ampita ku kino ne ŋŋamba omusajja ali nkoowa ne mugamba mukama wange wendi nangamba nkwetaaga olunaku bwe luti ABCD nenzija ekikwewuunyisa ne we yaŋŋamba okujja nze namusookawo naye nga wano simanyiwo nenzija nga bandagirira nevuga paka lwe natuuka naŋŋamba ekiriwo kyekino ye ekiriwo kyekino nga abasoosewo abalala bamaze dde okuseetinga nga tutandika kukola as project moli yakola etya reaction yali etya eyasookera ddala eri mabega episode ya best friend bannange nawulira comments nekinkakasa nti abantu banyumirwa kuba boogera buli omu aba n'endowooza abantu ate toyinza kulemesa muntu ye kwogera kyayagala kwogera oba okitegeera tosobola kulemesa muntu ndowooza ye kuba buli muntu alina entegeera eyiye okusinza ku mboozi ya best friends olowooza emboozi gyeri mu bantu oba bulijjo gyebiri mu bantu oba bizannye nnyo firimu nnyo nedda ssebo olaba ebintu era omusajja lubuwa muti alina obwongo obuwandiika olaba ebintu ebyo be bantu bwe bulamu bw'abantu bwe batambuliramu exactly oyo omusajja bw'awandiikako kubanze waliwo ekintu kye twazanya ne mubuuza naye ggwe wamaze genda mu nju z'abantu n'obabikula kiki naŋŋamba samula nti mmanyi nti abantu byebyo bye bayitamu era nga byebbyo ngamba olina akantu olina layini gy'ompadde okukuba naye munnange nabyo olina omuntu gw'oliko ddala g'ofumitira ddala mu kawompo oyinza olowooza nze nagikuwadde ogikola naŋŋamba samula tofa ku bantu naye abantu eyo y'embeera gye bayitamu gyoba gye tuyitamu yes
kale kusema official kato Accra Constructions banonyeko bakola bintu bya constructions ebyenjawulo bakutegeeza nti ayagala kubanga atokola plan y'ennyumba gwe ayagala okubiranga ate ozimba biodigester tanks ayagala okusiiga langi buli kimu ekikwatagana ne construction bakikuyambako okubanga obasanga Nalukolongo ku kizimbe ky'amakanga awo ogenda okubiranga ate obasanga kale banonyeko ne kunamba ku screen yawo okusobola kubanga tumanya ebisingawo Tabula Property Services abatunzi basinga nasana ku stage y'oku masitowa batunda ettaka erya buli kika ate nga lya byapa bakiriza kibanja mpola kale banoonyeko ennansana Aksola abatunzi ba sola abakutegeeza nti oboko y'ekibululu banoonyeeko ku nsonga za sola bajja kubanga ate bazikuyambako enamba screen ebeerako awo ate ne bannaffe aba Arapex adhesive ya cement gogenda kubanga tokozesa okusiba tayo zo zinywerere ddala ate osobola kubanga mujjamu hardware zonna mu ggwanga njala kubanga ate mmaliriza bigambo ki by'oyinza okubanga ate owa abawagizi bo abawagizi bange oba abawagizi baffe banaye mbagala nnyo mwebale nnyo okulaba best friend era mwongere otuwagira ebirungi bingi tukyaleeta kale nze nange sigenda kubanga nsukkawo olunaku olwaleero nze nkutegeeza Aromatic Entertainment bali ku Club Obligato Valentine's Day eno bakutegeeza nti no begasse ne Abitex Promotions okukuleetera akali amaggwa mu bisenge so begatte ku mitwalo 3 n'emitwalo 5 VIP tugenda kubanga tubasalako awo ate kino kibeera nga kitambula malidadi sana kale tusinziire